Betty Kamya bali mu kulwanyisa corruption. Owulira ng'ofu. Museveni yangobanga mubbi wangu. Museveni namutunuulira bwenti ng'agamba. Do you know how to write? Owulira ng'ofu. Namutegeera. Famire yange yonna bagyonoonye. Abaana bange tebasomye. Olw'omuko omuko yakola emisango gye aginie mu nze omukaaniye mu nze nedda kakkana abasajja abo tobakwase Katonda nkeere waffe mu nsozi sulankuma eddogo ekiro kyonna towummula famire yange musajja alisekesesufulu abasajja kyennabakola kyali kibi nnyo simanyi kyennakola mulenzi oyo sibaagala nti nzuukuka ekiro nenkaaba toyinza kukwata mwana wa munno yasoma masters degree n'omutegera ne buchaman ne kusasira ne fulufiga nzize mwonteeka omumwonteeka nedda bannange nedda nabakolera mange ne bamukuba amagulu Museveni yangoba kironga mubbi wange ng'omubbi w'enkoko katusule enjala tulye mukene tukole naye nga Museveni tatujoze kututuuka myaka 10 tubonyebonye abaana tebasomye naye omulenzi oyo ali wandagala embunyu mu nyuma Obate yagamba Obate yagenda n'agamba leka naawe nedda linda male kakati nkubuuli Kambugu bw'ogenda mu ttooyi byoka akamukake opama mpola kati nninda akusoweke ng'omukazi bw'anyiga akuba bbaawo omugongo obusiyazi bwali tebunnajja mukuba omugongo olabe akabina okatunuzeeni olaba omusajja bwakusiyaga Okimanyi nga kati Lukwago asinga Bobi Wine akalulu wano. Tomula Muwanga. Tobiddanga mu Muwanga bajja kukyawa. Toyinza gamba mulema nti adduka mu Olympics n'asinga abaddu. Ebintu byogeranga naawe. Toyogera Muwanga. N'ogamba nti muziba asinga abalala okulaba. Leka. Muwanga towemula. Simanyi. Embizi esinga amabeere obungi. Bwebagako amakazi ng'agende. Nedda bo. Omusika wa Queen omumanyi? No. Ye Museveni. Waliwo omusajja yayogerera mu kutuba n'ayogera ssaawa ezi ali muzikiti ali ku kutuba. Omuzikiti ne gugwamu abantu. Ne musigalamu omusajja munamuganda naye kiki ekyamugezi kyenjogedde ekikubeeza wano essaawa zonna naga ntoyina naye wayimiridde ku musaalo gwange obwedda gwe okubiye yakikoba nnyoko ombuulira kyani afuddeko manyoko obwedda nga tonakuba okuva ku makya jidumungi kubeko manyoko abakuba amasemo musooke mulindemu no ekyo tekifaako kakati kati olwabadde akuba agenze agiddemu agikuba giddemu agikuba oba yanyoko kitubuzizaako emirembe agivuddeko kitugiko obusiru ku manyoko genda oli ennyoko embwa eno engundi yaffe yonna kigijje omugambye otya genda oli ennyoko genda oli ennyoko ebyawalisa okuva ku makya nga tonnagifuba mundeke nze nfa kijonoonye yonna muzeyi ke tugende mu maaso rekodi maisere alo oŋŋamba ekyoba osaaga oba tosaaga tombuuza njebaleko ogikoledde ki njagala ombuulire onjagaza ki
Haji nkutegedde ndi kujika nzije waawe wo tovaawo busaaweemu akati nkugamba omukananiya twagira bitoli nazalibwa 38 omukozi yali abaddewo nakinyamu ku makya nakinyamu olweggulo nali essabwe nani omufamire yange nanywa amata nani omufamire yange kinyamu emwaka 2 tindikolagana nzina kugamba okubba nzina kugamba mutire abantu ebweru nakoleka kizunza lutwe nojoka famire yamu nonokinimu mange mulamu mulema bamukubira Museveni omukananiya twagira bitoli nazalibwa 38 omukozi yali abaddewo bagende wanyabo bafumise ekitoli kipoti kye ndi Museveni ekima ekitoli nkutumimu akiniemu ankanyuka watalimi embuzi ayisiba watali muntu ngende kuwativaisa nkolayoki sinza genda onojoka omwana wamunene omugoba kironga mubbi wankoko era omuyitaje omuniemu omunyalemu nedda muwanga biteekeko omulenzi ajoze famire yange naginemu naginyalamu nemusabira Katonda ene suti ya muhozi gikwate ene kuli miliyoni 3 tuteka kuliyimba kyo mugireke njizi ate waliwo ziri endala ziriko amapesi eziri kuki ene suti bw'oba toyina miliyoni 3 fuuka mala kwiniyo gyambalemu naye njagala okulayirira Tamale mirundi Fulufika mutunuulire emimwagi emimwa gya Fulufika gyambizi yagenda okutuukawo bwe bagabira emimwa ng'egyambizi gye gisigaddewo kati bamwadijasinga n'olulimi n'obwongo Fulufika n'ennyuma emusinga ennyuma waliwo weefuira swi n'owulya kiwunya naye ye ebwaniko okimanyi nti akolera gavumenti nnyo tekasaana kudda bafunaka kuba kagende n'ebiseera kubanga ogenda ne weebuuza bwaniko ekimuyombesa ne Bobi Wine kyekyaky baakagula olutwe ako bankaleeta nfaana zennyini ezikali mu mutwe kubanga tekalina amagezi okuba Bobi Wine omusobola otya mpuuga bagenda woono mbadde ngenda wa Bobi Wine baate mbajjewo naye nedda nakati salawo nze ndi strategy nakati gende wa Bobi Wine bwekibanga mpuuga bamuguze buguzi is dangerous kyobalaba nti mube Masakati balonzeemu naki na minisita yenna mpuuga gye omukulu nanyene buyinza agenda amutunde ewa Museveni kyebabadde baagala mutunde bannamba amala okugira amuwe bwa minisita kirabika ne Segona yagaana kyobalaba bamuteeka ssente ne bamukwata nazo nejo evange ne balinyeyo mukama Katonda n'omuntu omu sale njogera naye abagundi Museveni sina kye namukola bamujuza bujjuza ate abamujuza bakyusa ono yekoyaniamu anti olutya luyitirivu abamujuza batandise okukyuka nkugambye nti batuula ne bagamba omusajja ono naziyola nenakweza alina sente zange zeyayoola n'omukanada yampa sente zange settle this money out omusajja mbwasubirayo lunaku lwendogera omwemi okwogera ne bwankubira essimu ngiteeka nyuma bwe sinogerako naye n'ogikola ebyensonyi nankubira essimu nanga nti yeyali sikakuzanyirako abanoonya famire yange amanya gaabwe gali listed tukolimiro netumukolimiro netubakolimira abaana abo what did I do to them tolina kyewakola omwana wange nebamugyamu amanyi tolina kyewakola ejjoko liri mufumuuka mu nyuma naye kakati Abedi bwanike bye bigenda kukkirawa kubanga kagenda kugwa kalyayo bakafumule nabagambye abannu mukwate oluwombo lw'ekabuka mukakufe mu maaso mukakomawo mu miitingi zammwe mukwate oluwombo lw'enkebuka mumuyire nono owene waggulu eno gyensonze atulemeddeko naye luwombo lwakebuka naye lwetaaga ate Kazibwe Bashiru bamwe n'omulimu gwa Iso era abadde wa Iso ne bamuwa ssente empitirivu bwe baamunoonya yaddukira weemoke to give him protection kati nga mumulowooza nti bamukuba baali kozi Kazibwe Bashiru alina gye yali embizi ng'abamukuba yali ayo embizi Kazibwe Bashiru yali embizi balina bamukuba era bamunoonya towulire nti bamunoonya bajja musokola omutwe naye abaana bano baakula batya omwana era abantu baali bambuuza
kazibu oyo yali akola ademo nze yantuukirira ntwale wamukozi. He was desperate for money. Nze omuntu ali desperate for money simwesiga kituufu. Kakati wamukozi yawa anazikuwa oyo kazibu mufu mfunda ne segirinya mugwago yo mufuna kana kala kali ne segirinya lwache kosikabi bunyo nga segirinya kana bika tako kakola nabano kamala Ono alanje eri omutali mazi kyenakola abawala ku kyalo nga balwana bulwanyi kyala nali muvuka w'amaanyi nnyo nga fuyise embuto abantu ku kyalo ontayina onakwana bakadde ono junior bwe wabeera omuvubuka kitange yali angulidde ka sports bwe kati nentigomya ekyalo ng'obafunisa embuto ze nakola ku kyalo tozogera okyenyumiriza nabo nnyo ate abaana nabajjawo abangi bwe batyo. I was a very stubborn boy, very handsome. Ngono omusajja era ke kali kalese ebyagundi kali timu je kali mutu jimanyika amasanyalaze akoneka kagombe mukagombe omutwebwe ye fashion yo keri muntu sebanga muntu afananya mukagombe mutwe kano kama masanyalaze bwekere gabwe katenzo kandi kamilioni yegenda kuzala is a pregnant chameleon kwatu bako nivuka mukabenyondo mutwe kati yesego yo abukedde wali okuba wachi atesego yate yajawa mwakuba ekifaananyi nga nyuma na mujja muto yite yesangula nimukolanga byawandagala samukiza kwekwekwea nikikomera kyezo nakimugambye kayingira mutoyo kajja kayidde ndoza kali ekivubuto yesego yo amujja mutoyo wabukedde ngaze kuba tikakwata ku toilet paper ninkawalawala paka boda ngenagisi egende kano nalaba wa boda ngenyindo ziri bweziti ngenagisi yonna egende kamunyako mbukaze wano ku machakala oba nnyo omwenkankobe mu mawulire nenkafundiriza ate kaali tekaggaddeewo bwe banemugalanga toyi okafulumya okayolayo bintu kayola kafulumyamu tekekwekweya nekikamera kyakonze nekikanyugira nekati olwaleero nange nazze nkwetegeke ndowooza nti ogenda kukozesa omutima omukatuliki okkiriza amazima ekisooka okkiriza okuswala ekyokubiri ate for the first time weetonde for misleading the public ugamba wano ku Saturday ku Tuesday engamba mirundi sajja bajja kwabya on land you have a lease bekankubulire nyizo kukuba muwanga toyina bona nkuba there is evidence now you were fool no takidamu tell me kubulire nje kukubira bwerere muliye sente zammwe toyina magezi mu mutwe why don't you give me another man management why should I waste my time with this fool? Tamale, you were right. Fight with the Buino, you were right. This is written. Since Ejogera. Lie you don't like an envelope. Let me tell you. Lie you don't like an envelope. You are playing on my credibility. You got money from Mengo. Bring another person here. I will explain to somebody else. This money went to Mengo and was given money. Tamale. Wait. Because I will slap you. Let me tell you. Have you settled down? I have settled. We cannot joke with the property, my friend. But you remember provoking this program to Malay is here. Malay is showing this is not this. Where are these papers? Tell me where are these papers? You spend the whole weekend. Show me where there are these papers that I applied. Because I'm telling you, you were fool. You took money. You were fool. You were fool. I've told you, if you want to get a lease, you apply, you produce these papers. Produce my these papers. Produce them. I've told you this data collected from KK. You are still insisting because you got money. Take the fool. Then why don't you sue KK for supplying your papers? Where did they take them? Find out KK. Why did KK take your papers? Don't tell me. Mayiga yiba amufisa. Mayiga tajibu akani. Aya mujisa bata hadisi. Yuma yuko tajibu ako hadisi ya Muslimu. Omusiriki no mutamivu bate bajibu ako. No mufere. Jibu ako. No yisoni. Nabunga mbumuto. Enkanga kitegeeza buto. Mayiga muto. Nalabye n'omusajja ono nga bamugamba. Musajja yagambye nti ono musajja alimekubali mbanti muto. Wa 6 years.
is 10 years older than Muhozi. Abavubuka yosh mwana nkankubuuzi nebwokola otya kakati tetokiraba nkuba amasuuti gange nkola ki naye nina akasuuti myaka gikulaga anti ffe mu psychology tukugamba tulina kye tuyita mid age crisis nti tutandika okupaminga enviiri nga mayega nolyoka oyambala kirenzi empale n'ogisibira mu mwoyo olwana na bukadde nolyoka opaminga enviiri nolyoka osibira empale mu mwoyo nolyoka okuba latest obusaati bule emmotoka enkadde ne bagisiiga langi tewangula mmotoka za mpaka. Edition y'olwaleero amanya Tamale Mirundi John yanga leero ndine mwami Tamale Mirundi senior. Muzei njagala tutandike mangu njo kubanga ne dakika 5. Pressure bamukwa ne bagamba yavuma kabaka omusango mbu yavuma kabaka sente kyamutwaza mu kooti President Museveni bamuvumye. You cannot allow these rumperies. These rumperies are overfilled. Are they journalists? There's a man who has fought for media freedom like me. I can allow rumperies to this woman. No. Take a full go the pressure mu court. Media mugitege. Museveni bwe yaje bamukubanga mu katundu. Yes. The abaga janja bamugamba. Nabaga media nzisige mu kokolo wa mawuli. Bakube katundu za. Muwozi bamukuba mu katundu ze. Nije no muwozi bamukuba mu katundu. Everybody that's media freedom. Ebyo byakati atumye kabaka byaliwo dda mu myaka gyankaaga. Waliwo wa mawulire balina etteka lyabwe eby'okusayensi. Nga bakusima emyezi mukaaga yavumye Katikkiro yavumye kabaka. The victims kyoli neera balaga akatabo kange akalisole y'amawulire. Jole Joy Kiwanuka n'omusajja bamuyitanganya Anania Ssentongo babasima emyezi mukaaga mukomera lyewanja buli lyali wano kiki awo ubundi katolike bwakise bakuvuma feudalism byakuwaawo kuja mu democracy kakati abo abataasoma mawulire balumpenis bo tebamanyi libel and defamation libel yeyogera ku ki ku rediyo nga waliwo wano kampuni erikodinga defamation nzibu nnyo byonna byange bakule budonyi nazo ati bantu baga ati kabaka nti omwana mbu yawemula kabaka mbu why do you have public relations officers to answer back so mengo yali ayina okwasalinga back ati omwana byayogera sibituufu bano galumpenis tegakimanyi nti era waliwo omusango mu myaka gyenkaaga 72 omusajja yali mu bbala ne munne nga banywa omuliro ne boogera ku kabaka okuba yali amaze okusa omukono mu 69 oli omusajja teyali mukwano bamukuba ne beni kimuka yabahange nti kiki yavumye kabaka wange kyetaaga mumutta beni kimuwagereka hange tide bino birumpeni byasoma amawulire beni kiwanuka ng'akyali chief justice yawanika kalabba abakuba abaali bakuvuma kabaka okuvuma kabaka kikutisa omwana ono pressure omulamuzi yabadde ayagala muze ogenda kwemera pressure ate wa media freedom bamanyi so golanga okulinyirira eddembe ly'amawulire kubanga fulufika agenza asiga abantu bajja kitta basibye abaana ba TikTok nange kenyini yagamba yagala kunsiba tulabanga waliwo okugambi bajja kikuba kibuliddwa ebyokukola wali wakikozesa ozanyira ku ddembe ly'abamawulire kyasoma ekyo kankubuulire bendo osome etteeka lya Sweden etteeka lya Sweden ly'amawulire limaze emyaka 14 lwaki kabaka yaweera omuzannyo ne gudandagulandi okubeera kw'amaanyi nnyo. The Swedish media law is 300 years the longest media law in the history of Musa. So tuzita kukiza galumpeni gano kuvayo gaga nti wano waliwo omusango namwe mu kimesi space nekyo kikyogera ku radio kikyogera ku TV ewabajjako aboogera naye netayogera ate yayagala okwogera tayagala balala deny the lumpeni
bayenemezi bamawulire tubakiriza so gwe kyewandisubidde Mengo kye yalina okukola is to answer back obeki pressure kwa byonna byali byatse pressure yagamba mbu ye kabaka omutuufu gano kalumpenis waliwo akasajja Zambia kalifuna kajja ku radio Zambia nikaga nti nkambi kawunda nze president bakakwata bukwasire bakanyugire kajjanga ku mupiira abantu kabakubyenje kawunda wuyo ebyo byali mu 1967 constitution ne bwolotanga oli president ogenda ku police ne we report naluusi so omuntu yenna ogamba nti nze president wa Uganda tekimutaza besigete erangirangako ne Bobwanyi ye naye nga ffe tukimanyi nti rituals eziteekako president oziyina omukolo wagukoleddwa ffe twaddiranga ku mberenge katatu olwazigikubi kusema kumwengula nze taata naye tandidde kugisabeko so freedom abantu bakayiga freedom naye balumpenizi the enemies of the media should not access the media nabo bagaveemu era kakati nesere kutwalimukuze ku boycott yaleeta lino eryawona lekosereko baalisaayo abalamuzi tekiraba media yali badde ekolaki we widen the space bo bawona leboseko kibaga nti okuvuma kususse anti amateeka bwetali okuvuma kukomawa omuganda kasawulira nti omuvuma kibatutegeeza oyogedde byatayagala kuwulira waliwo betuvuma ne babitwala nti mazima kati kankuvuli those lumpenis tebyasoma Diana bwe yafa omumbejja bwe yafa kitaawe weyo omuvuka bwe yafa ne bamuyita Ali Fayed abadde mugaka nnyo mu Uganda ne bamumma obukunze mu Misiri naye bawa taata waweyo omwana Ali Fayed omusajja omukulu yagenda mu kkooti n'agamba nti bawa Queen yeyassa omwana wawe was he killed? No. They put up an inquest baleeta judicial inquiry baleeta obujulizi bwe dismiss naye gwamanyi okugamba nti bawa Queen nti ate yeyasse allegation yali yamaanyi naye wano kye yavumanga abantu n'avuma wava munno ziri wava munno yavumako ne facility bamu alabako facility nga pasolinga kye so nekyo solubutide problem bano bonna abagamba pressure yakoze bubyo bamutte bamusibe bwe tobirabamu makulu olabanga okulinyirira eddembe ly'amawulire era pressure ugajja mweyimirira papa wagendayo sebuufu olaba kite kinaavaamu bayinza okuba batagetinga pressure naye nga batagetinga muntu mulala tunulira monita ekyagireeta okimanyi baali mu mutubitubitu bonna ne bakuba sitooli nti kabaka agobye abantu mu ttaka ku mukaaba kintu musogometegandisa baali bannanyini lupapulo nga banoonya elections okuwangula obulala lwaggalayo bano ne bagenda bakolaki naye gavumenti yabagana okola olupapulo lwabwe no how many times bavunye musekozimuokozekibali freedom kolina kuteeka kakagenye omwana nze simulabamu ne magezi pressure why nti baatuukako abaana b'engoma bennyini ndagire n'alemera ne Kasubi nga baga nti kabaka si muganda era pressure yaleeta olupapulo olwo nga baga nti kabaka si muganda waabwe babategeevu bakatende kye baakola abategeevu baayita olukiiko lwa Buganda ne basoma eddambi ly'Ekabaka Muteesa nga ligamba ti omwana wange ono Mutebi nkoneddemu naye bwe wabangayo olukiiko lwa Buganda lweruwonda kabaka berugananga okumulonda nga kikulonda Mutebi lugendanga famire yakimere wamawonda kubalonda. That was Katende. Katende brought the will of the late Ssekabaka Muteesa. Yes. And yegamba nti omwana wange ono Mutebi mumulabanga mwaka ensusso naye bwe muba mumugaanyi temugendanga wa mawanda bagendewa abeebunyolo the matter who became the Omukamuvu was settled in the court. Kooti yasalawo omukama w'ebunyolo yawangulira mu kooti. Omukama afuga Bunyolo kati kabaka w'ebunyolo kooti yamuteekawo nga bali bagaanyi kakati najja okufuna ekirala era n'ebukonzo waliyo yeeyita kabaka bw'abakonzo waliwo yeeyita kabaka w'abakonzo bamutta abakonzo bakambwe bamutta but they decided yadduka buddusi society ediringa naawe
kati pressure ku myaka gye ani yali amumanyi okumuteeka mu kooti ndoza kyakakanyizaamu ku Buganda ab'Emmengo tebazze full figure yagulimu kino ye tubiyita bite kusanga bisibiki ekyo obuli kibuliddwa bwe kiraga wa Museveni tekiriyo bana abamukozi nabo tebakyaka kifulotinga bweki yowakalakita we associate with you ng'oli mitinga freedom y'abantu. So Attorney General wa Buganda teyazze President Museveni teyasindise balooya baki bimukwatako mbu pressure avuma mama wa Museveni mbu alina Oluganda kwamini bimukwatako so Attorney General wa Buganda teyazze bakugamba nti can I roll myself when a madman stares? Can I be scared when a madman is scared? When babadde bagati abazinga inayo omukazi mpaka teyabadde tebagala ne bakwata ku balooya bagende mu kooti. Your Excellency, there is a strong feeling among Ugandans, especially Isams, that you have abandoned them to the economic shaft. For instance, Ugandan businessmen and women are being displaced from premises owned by millions. They are being charged rent in dollars. They don't get any portion from government. These are women who have been earning money in the markets. The markets have been taken over by the economic shafts, the capitalists, through tendering. They don't hear anything from you who in 1986 said that you were the president of the whole. It is this frustration that is forcing some of our youth to these guerrilla activities. So people are wondering what happened to the president of the Baho. Expose them to. First of all, political science. Tamale Mirundi is calling urban traders peasants. These are not peasants. Let's first of all settle that. These are not peasants. These are traders. You can call them traders, you can call them urban low income traders, but they are not peasants. Peasants are not traders. Peasants are the ones who depend on growing crops or raising animals. These are the peasants. That's number one. Number two, I need to study I have some study, but it's not complete. What I know is that during the decline of the economy in the 1970s under Amin and Obote, one of the adverse effects was the informalization of the economy. The economy became completely informal. The formal sectors broke down. They were replaced by the informal sectors. You know, the cutway fabrications, you know, this, because the imports were not there. Then the Magendo people who were selling from Dubai. You go to Dubai, you bring things in a briefcase, you sell them, you go back. Now, as the economy becomes formalized, I wouldn't be surprised if such people are being squeezed out of the economy. But this is good for the economy. It's not bad for the economy. Not necessarily bad, unless you show me how bad it is. And maybe I will invite you and we'll talk about it. For instance, if a big importer, instead of bringing things in a briefcase from Dubai, if he imports a whole ship, things will be much cheaper. He will be able to sell more cheaply than this one who is going to Dubai, you know, bring things in a briefcase and then go back. You must understand that. This is not bad for the economy. Because this fellow will import a whole container. Or, I don't know how they do it, but what I know is the principle. Importing in small quantities as opposed to importing on a big scale. Now, you think that is bad for the economy? You'll have to come and show me how bad it is. Then you come to
the rents, because what you are talking about is a very dangerous principle. You seem to say that the government should intervene and put rent control, should order the Indians and say, now you must not charge more than so much. Now that's very dangerous. The implications of that are very dangerous. By not controlling the rent, that's how Kampala has been built up like this. We don't control rent, so a lot of people go into houses, into building, in the hope of reaping profits from building. As a consequence, a lot of houses are built, and eventually the rent goes down by market forces rather than by government control. You remember Tamale Mirundi, what happened to transport? You remember transport, passenger transport. We never intervened. We allowed the UTC to die. UTC to die, People's Bus of Jinja to die. Now, what is the situation of transport now in Uganda? It is excellent. How about cargo transport, the lorries? You remember 1986? Ooh, transport was very, very difficult. But what is the situation now? When you have a lorry, you may park it at the car park and you don't have anybody to hire it. Is that not the situation now? Eh? There are so many lorries now, there are no people to hire them. Is that not true? It's true. But the premises, the business premises are Okay, you will tell me about the business premises. That one I have not studied, so I cannot answer it. But in principle, the liberalization, I have given you the example of passenger transport. You all agree that liberalization helped all of us. Number one. Number two, on the question of cargo transport, by road transport, liberalization helped tremendously. So now about the premises, I have not studied, and I'm ready to study that. But in